twabikulira bakijabata kuta teritera katulima nabafe mutaku tebakolona banaso nabaki okusosola amawanga gwaliyeso okukita mu Uganda amawanga gakolagana wakikute mu byonna twabikuira oba wakuba abayingira tukulema tutya nebona tutatuta kutumalawo ebintu byabuganda tuveeko wawambuka baka waffe ne tusirika oba omubiri gwakusuka tomatira kimu mukibi amataka mugabbi naye era temumatira nawera bisengezo namubabufize z'omusolo temukozesa okusasula bimukuba naziritukaaba All right. Consultant Director Wanjovu Enterprises Janet Kembabazi atuuse bulungi nnyo okubamuta ku video eno eyaleme kwebuzabuza ng'afuka n'abayita mu bwangu kubanga nkwetaaga olwaleero mu bujjuvu nkwetaaga kokopi ntandikirewa ndowooza olwaleero ngenda sooka mbatwaleko emabega katono nnyo mbasomere message eno ndyoke ente obubaka bwa president mubuulire bulungi nnyo tugenda otandika programu eno buli omu ng'ategedde nti ebintu bino bibeerayo linda ko wano. Where is the message? All right. Ekingenda obasomera message eno ndyoke ente obubaka bwa president yali yayo seriti bahabura otabasula mutano olwakayikiriza nti ensi yaleta muzezide ensanga bisibe nannyini kaabuyonjo. Eno message yali ye Yose ono gomulaba ya musajja muzibu nnyo alinga enjala eruma ekiro kubanga totegeera nti amasiga olinako amanda oba tulina gas enjala bwe kuluma ekiro gwe tomanya naye nga ate olina okuba weegumya either ofumbe oba olye kale kakusaye ng'oli muwulu munnanga oba oyidde. Kati message eno yali yayo seriti bahabula otabasula mutano wakalekeza ensi yaleta muzezede ensanga bisibe nannyini toilet yagamba bw'ati. Eyawandika yakugamba nti totwala bubaka buno nga ensonga y'omuniino. Don't take this statement lightly. Nti totwala bubaka buno nga ensonga ey'omuniino. Bino bigabiva mu kamwa ka Yoseeri. Nti Yoseeri bwe yamanya nti Amini tasobola mufuga yagenderawo mu nsiko n'atandika okukola kye tuyita sabotage. Nga sabotage nga programu zonna jjukira yenamu enseekeze mu gavumenti ezo zonna ezaali zimuwa ensimbi asobole okukola ebikolwa by'ekiyeekera era nga wafulumwa yagenda n'agenda Tanzania. Bino bigambo bye yagamba we removed Idi Amin not because he was killing people. Yagamba what? Nti nze Museveni n'akabinja kange tetwalwanyisa Amini kumuggyako si lwakuba nti yali atta abantu. Ekyo mukiwulidde bulungi. If he wasn't killing people, we would still remove him. He was interfering with our programs. Says Yoseeri Tibahabura Rutabaisura, the son of Karekezi, Nsiareta Mzezede ensanga bisibe, the owner of moving toilet. Bwatu yagamba. Yagamba nti tetwajjako Idi Amin omulwanyisa. Si lwakuba nti yali atta abantu oba yali avulunze buli kimu kyalina okuvulunga. Wabula ffe nga ffe abantu abatatumanya twalina ekigendera kyaffe ekyenjawulo kye twali twekedde mu ffe abantu. Era kye twalina okutuukiriza y'ensonga lwaki twamujja kubanga yali muziziko eri pulaani zaffe. Pulaani mwali muzimanyi bye bigenda mu maaso kati mu ggwanga bye mulaba. Statement emu yagamba endala nti kijja kubabeerera kyangu nnyo mmwe abalina ebirowoozo nti mugenda kujjako Yoseeri Tibahabura Rutabasira mutano wakalekezi kireta muzizidde ensanga bisibe mu budde buno kijja twala ebbanga kubanga yali akimanyi nti asobola okukola obukulu bwonna bw'alina okukola okuteeka ebintu bino mu nkola. Kati awo tusimbudde. Ebaddewo byonna mwabiwulidde ebitambudde mwabiwulidde. Kanjala sooka kuzanya obubaka buno. President yakola obubaka buno gye buvudde katono. Ebintu bino byonna okusookera njala gamba bannayuganda mwonna nti omukulembeze waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu talina nsonga gy'atawulirako wadde gy'atategeerako. Naye enkola ye ey'ebintu erumya abantu bangi nnyo omutwe ebawuuzisa ebibuuzo bingi nnyo nga n'ebyokuddibwamu basinga obungi tebabirina. Nkiddamu enkola ya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine enkola ye y'ebintu ebuuzisa ebibuuzo bingi nnyo era erumya abantu bangi nnyo emitwe. Y'ensonga lwaki mulate abantu bamutegeera. Naye olwedda agenda okuvayo okwogera ekintu
nga zze kukola kintu ekyo kyalina okukola kyobola nti ekintu akiwa obudde nekiyita byonna bigenda mu maaso olwaleero sooka oliza emmesegi eno mwajuulirako dda njala mujuulire buli omwajuulire bulungi otegere nti bino byonna yali abitegeddeko byonna tebigenda kubeerawo yensonga kitannabiwa mato wuliriza bulungi nnyo okulembeze bw'obanga olaga abantu bo nti okuyita ekuba lye bayinza okuyitamu okuvunuka bino ebizibu n'okwenunula gwe okugezaako okuzimba ka profile ko ng'omuntu oba ogezaako okuzimba ekibiina kyo oba ka gurupu ko baba bajja kubuuka kuba abantu baffe si badongo abantu baffe babuufu njagala kibagamba baganda bange wakati mu kumanya nti tuva mu bibiina bya njawulo wakati mu kumanya tulina ebigendererwa ebya levels ez'enjawulo wakati mu kumanya tuva mu madiini ne mawanga ga njawulo this is not the opportunity for you to build your party nkidamu guno zimu tetukozesanga guno nga mukisa nti nfunye chance kati okuzimba ekibiina kyange nfunye chance okuzimba kati political future yange no guno omukisa guli gumu gwokka kununula Uganda ate namwe mukimanyi nti Uganda singa enenunulwa DPO oba FDCO oba JMO oba UPCO wejja okubeera nayo ng'erina chance okweyagalira mu nsi mwenna muli basibe mwaba FDC musobola okuba laale nga Museveni siyakiriza mwaba DP musobola okubeera n'omukolo gwonna Museveni nga siyakiriza mwaba JMA mulina kye musobola okukola nga Museveni siyakiriza mwenna muli bawambe. So do not vulgarize this. Bannayuganda mubawe mission emu ekitusinkanya ffenna era ne tugamba nti bannange buli omu ekibiina kye tukiwa ekitiibwa buli omu eggwanga lye tuliwa ekitiibwa buli omu eddiini ye tuliwa ekitiibwa naye bw'oba ojja wano ekibiina kyo political party yo oba eddiini yo oba eggwanga lyo bireke ewe waka. We meet here, we have one mission to be free so that we can be allowed to think independently. So when you're coming to meet as Ugandans, leave your tribe, leave your religion, leave your political party in your... eyo yali emmesegi y'omukulembeze before bino biranga tebinnatuukawo kali kavudde kwanjula katandise okusookera ddala nze nja kwebaza obulamu bwange nammwe abangoberera n'abansabidde ebbanga lyonna nti mbaddewo n'enfuuka ekikubibwa buli lunaku ku mitimbagano bwe najja mu politics ono ku social media nalwo ku bwenyi bw'ekitabo sajja nti nina mukwano gwange nti nina mupigwe mmanyo baani kubanga abasinga obungi mbamanyi nateeka essira ku bantu specifically bemmanyi nti mbamanyi bweso nembateekako amaaso era nzize mbatambulirako nga mbabala kannemu kanabiri kafumba mwanye kattakoko mmalanga ajja kanakwala ofumba otya bulijjo kambala ebale ekkomeri weze siteeka liiso wantu ne watavaawo kintu nkiddamu nze ssire lyange naliteeka ewantu abalawo ne batasobola kuliteeka tuga nti kiiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi nze Kajubi Fred Chemical Ali Lumbuye nateeka amaaso gange ku bantu bemmanyi all along benzize ntambulirako from DP nefuka DP block nedda mu Nuupu nga njiraba nga ntambulizaako amaaso nenzija nga ntambuza ebigambo bino abantu ne bayomba nange ne banvuma ne bakola video ne mbagamba no nti liiso ly'omukulu butyo ewaddugala wewalaba weebuuza ekyamukaddiya naye nga tomanyi buvubuka abo emirimu ki gye yali akola kati sirika nkubuulire munnange weetegereze ndotandise bwente njala kugamba nti ebizibu empisemu ku social media kuno bingi nnyo naye nze neebaza Katonda nti obulamu mbulina ate ebintu biva ne byeraga omukulembeze ebigambo bino abyogedde buli omu abitegedde nabagambye olukalala ndulina wano buli kimu nkirina era njagala mulabe n'olukalala obadde lufumire ku social media ku radio simba babaodire balwegala mu sirituufu naye nabagamba nti obudde tozanyisanga obudde kintu kibi nnyo obudde buba butuuse kintu kibi nnyo tebukulekera kintu kyonna okitegedde obudde buba butuuse tebukulekera kintu kyonna kati nze nzize nnwana n'abasajja bano abaddipi bonna all along abantu banvuma bakola bati ne bagamba no nze mmanyi ekyokukola abantu bano mbamanyi mubandekere nga buli wenteeka eriiso lyange wavaawo omukka wegubadde nteekawo omuliro ne guvaayo nga batebantegeera mpaka n'olwaliro bwe kivuddeyo njereko baza bwe ndabadde banvuma bannwanyisa nti mwe balinnyo mwe balidire kubanga ewatali criticism
tewabeerawo development ate okola more research so kati nze research ngikoze nkimaliriza era buli kimu kibakwasiza kati buli muntu oluwaddemu okwetegera n'okwerabira kubanga nze oga nkoze eki ngumaliriza bulungi awo wetuli ndowooza kansooke mbajjukizemu katono ebbaluwa gye mulabe ku mutimbagano nti Majambere yagiwandiise ng'asaba Bank of Uganda esse tumpalaata Yoseriti Bahabulwa ku ssente za Uganda. Majambere tasobola kukola application kusaba mulimu ku LC1 oba kusaba mulimu ku division tasobola kuwandiika luzungu olubadde mu bbaluwa eyo. Ebbaluwa Yoseriti kennyini yagyewandiikira nagisindikira Bank of Uganda mujjukire mu mwaka guno gwennyini oguwedde ndowooza omwaka oguwedde. Nabagamba nti bakuba ssente bicupuli nga biri na munkekeera mwezi omwalimu ne ssente ziriko ekifaananyi kya Museveni ziri mu billions and billions kyokka zonna fake money kati ziri ze nabagambe ze na munkekeera Salim Serezi yakuba baziteeka dda mu saturation ne mbagamba nti ssente zino ziri mu noti ya $5 ne $2 ode mwazina bakoda mwazimanya kati Yoseeri nabagamba alina intention ya mirundi ebiri ayagala abakaddiye bamuwe State House ye Nakasero era n'ebyapa byonna bikyusa biri mannya ge kyokka ettaka liri ku ttaka lya Buganda ayagala muteeke ku ssente za Uganda kati ebbaluwa gyabaga nti Majambere yagiwandiise Majambere talina bwongo buwandika luzungu oyo Museveni kennyini yasabye era mujja kiraba nga bakiyisizza nga bagamba nti tukiriziganyiza simanyi tuteeke ekifu kubanga ssente gyeziri baagala zissa mu saturation olwere gyezi njagadde bajjukiza ku bintu binabagamba nti bijja kutuukawo ebbaluwa muzirabe teziriko kwebuuza ebbaluwa mwazirabye nzitaddeyo ku mutimbagano ziizo ono si kamuntu yawandiise Majambere ono Yoseeri kennyini yataddeyo okusaba kwe n'ateekawo ebigambo birungi nnyo era ne bazirisiivinga kubanga Bank of Uganda nga bw'otya mbu olisiivinga ebbaluwa nga n'omuntu atalina taxi number yakuwandiikidde ebbaluwa eno ziizo nga talina taxi number naye yakuwandiikidde ebbaluwa ng'akusaba okuteeka ekifaananyi kya Yoseeri mukiragidde bulungi kati asigenda ku lwawo njagadde bajjukiza nti eno ebbaluwa Yoseeri yagiwandiise so si Majambere nga mugamba ekyo nakyo nkimaze njala genda kuona omukyala Dorothy Bisaka oba ye Bisaka ye Dorothy Bisaka no si Dorothy Bisaka sorry I mentioned ono omukyala akulira Uganda Human Rights Commission omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti omwami gwe baakubye yabadde yeesiize kyetuyita make-up nti natanakubwako naye omukyala ono njala bajjukiza nti omukyala ono y'omu eyaweebwa omulimu ng'amaze okukola emirimu mingi nnyo mu gavumenti ffe tetulina buzibu mukyala gwe ku myaka gy'olina nnyina kusaba ekigambo kimu bw'obanga oli mu myaka gyo era ng'olina profession mu humanity nkusaba ogende otuukire omukulembeze omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akukulembera akutwala emaka g'ono omuvubuka tumukuwe mu open space yeyambule ng'olese kamera yo mumunaaze bw'avaako make-up gwayogedde nga si biwundu maama mukama ajja kukujjereza kuba bino ebigambo byogera olw'okuba nti baakugamba oyogere ebigambo ebyo mmwe essanyu lyammwe ge maziga g'abannammwe kubanga g'ofuna omusaala jjukire yaliwaawo Medi baamutta busiru bamuwa butwa ng'akoze ripooti kati mukyala gwe bino ebigambo wayogedde mukama ajja kukusaasira kubanga bulijjo tulumanyi mu bakazi bwe babakozesa bukozesa mu mwagala nsimbi gonna omuyita make-up omusajja omukulu bakwata pasi mamwoca gonna omuyita make-up kiki tusuubira mu ggwe naye kirungi ozaala ate olina abaana awo nno sigenda kulwawo musharinge video nze information ngireese tugenda genda nayo bulungi nnyo right kansooke ndowooza we gano tulyoke tugende mu information entuufu Yoseriti Bahabulwa tabasira omutano wa Kalekezi nseera tamuzizi ensanga bisibe njala kujjukiza nga tuli mu ttengetenge ly'omwaka oguwedde mwakwata sereza omuw'omusolo ne mugamba nti musetinze satellite egenze mbwengula okuba nti egenda kukozesebwa mu kulondoola ebyobulimi n'ebyobulambuzi mu ggwanga ngera kubuuza obuwumbi bwonna bwe mwakozesa okuteekayo satellite gye mwaga gye mwateekayo etaliiyo kiki ekyatuuka mutesobola tuleetadde ekifaananyi ky'akamyu nga keetoolola mu kibira oba tuleeterayo empologoma yonna ng'egoba akayozi wonna wonna mu Uganda nga mukozesa satellite eyo buno webubu mune musetinga ebintu byammwe ne mutandika okubba ensimbi z'omuw'omusolo nga mukola ebintu by'ekisiru awo nvuddewo njala tugende ku nsonga endala kuba nkyali mu kiggulalo ky'amawulire
njala tugende ku nsonga endala wano. Njala tegeeza bannayuganda mwenna nti ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization ne ESO, Police SFC bakyagenda maaso n'okuwamba abannayuganda abawagira enkyukakyuka okwetoola Buganda. Era abasinga obungi battiddwa nakati bawa n'ekiro kyali bakedde okuwamba omuntu omutwala. Naye abantu bano abali mu kuwamba abantu bano be bantu bennyini abaddiringa ne Yoseri nga bagezaako nnyo okuteeka akazito ku bantu bonna bajjemu amaanyi ag'okuba nti tebakkiriza bantu kuba nti bagezaako okwerwanako. Olw'ensonga tebaba kimanyi nti singa abantu banaabeera bangi bajja kuba basobola okukola ki okubanga batta abantu. Nenjala kubuuza Janet Kemabazi maama gwe bayita Njovu Enterprises. Oyina abaana babiri, omu pastor n'omulala pastor. Omu kyaki ye eri wano ku Kolo Airstrip. Omulala kyaki ye yagitadde eri Eruzira nga ku Port Belod yagitadde. Abaana bakira ku makya baga praise the Lord, Mukama yeebazibwe, ne basaba ne bakubbe ebisenge ne boogera ebigambo by'ekiyaaye mu basaba. Azuwero naawe n'okira ku makya n'osaba. Tatsiwe Mukama yeebazibwe, w'embabazi yeebazibwe. N'otunuulira abantu nga they are confusers. Oyita w'embabazi yeebazibwe, abaana bano bali mu safe house. Go wa orders no bamutte genda bajjeko ettaka. Njira kubuuza. Ono bba wagamba nti asaba Bible nakira ku makya n'alera mu Bible. Kiki mukola okutta abaana b'abantu? I'm just asking. Muina church ne muga Mukama yeebazibwe. Muina sawo mu state house muga Mukama yeebazibwe. Oyina abaana babiri ba pastor, ono Natasha n'oli omulala simanyani alina church walero kulo. Ne mukera kusiba abaana b'abantu kubatta ne ng'oli mu church Mukama yeebazibwe. In fact bagamba nti embwa ezaalambwa ate embwa ebeerambwa ne bogisanga eranda ni ku street. How dare you mwazaala abaana bano ebiwongole nga tebasobola kubatuuzaako bad advising at your agent bambe byemukola bikyamulekerawo okutulugunya abantu. Natasha, Diana, Patience, muli baana bawala kuba kiri ekikule kule mu house Kanyiro property kisobola ku advising tata waacho. Naye mmwe ba girl child mwe mugenda okufacinga the huge problem or the big problem in this entire world. Kuba muhoze anytime agenda kufa naye mwe mugenda sigala n'abaana mwe. People will start questioning you nti mwali mukola kyo ku advising muzeeyi wammwe okuba mu ntebe okutta abantu okuwamba abantu n'okukyamya enso gy'onoona. And these questions will fall on you, and one day you will answer these questions. Naye mutambule saazi n'omutambula bulletproof bagenda bakuuma naye mujja tuuka ekiseera nga n'akamyu nga temulina dda akamyu akabakuuma. You can't advise your mother and your father that let us stop this flood of killing and kidnapping Ugandans. Mukera ku makya kugenda kulya ssente kuzimba mmolo kuwamba mataka mbona muli ba pastor ekyaki muzigale mugende kimukole kimu muteeko kye bayita kijambi alert mutemeeteme namwe abantu mayenda muli bantu batemu. Mukitegedde bulungi tujja tegeera nti muli mugomu kola tugutegeera others muleko kwebuzabuza mwefuka bana abantu gonna mazzi. Mukitegedde bulungi awo nvuddewo. Kale tugenze ku nsasagge eyatuleese. Nja kwebaza Mukama Katonda nti atuwadde amaaso olw'obulabe kuba tubadde tulaba ensonga zino. Njira kwebaza Mukama Katonda obulamu bwampadde okuba nti nzigudde amaaso g'Abannayuganda okwetoola ensi yonna n'okulaba ebyobufuzi mu ngeri y'enjawulo. Era bangi bannenyumirizaamu nange mbenyumirizaamu. Era njala okubaza mwenna abanjiriddewo muli ku nsonga yonna. Naye ebyobufuzi b'e Uganda basinga obungi bali tebabitegeera nti byakavuyo. Paka ffe lwe twajja. Njala tegeeza ensi. Nti ebintu bingi bitambudde mu Uganda nga bantu beesuliye gonna gawaga tebiriiyo paka bituuseewo. Ebintu ebyagudde byonna njala sooka baga buli omanyi oli wankyukakyuka ng'olina Facebook account yo. Kino kiwulire. Ekinyusi kyabadde nti Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana bateereddwa. Ekyo kirungi nnyo. Ebisigadde don't go into details. Don't ask where they are right now. Please. Ngaye bakikumye nti kyama don't ask where they are. To sharing information ebakwatako baleke ngaye bagenze silently bagende kuba there is a lot of question marks. Tetuwagala kubuuza bibuuzo. Good enough, the main issue baavuddeyo. And we praise God for that. But members of National Platform and People Power, temuddamu kusharinga kintu kikwatagana ku Sewanyana, ku Segirinya, mubaleke. Let them be where they are right now. Mubaleke, please. Towandika comment, tokola post, to sharinga kintu kyonna kirimu Segirinya na Sewanyana. Let them be where they are. Kubanga a destination gye bayagadde okubeeramu. Ekyo mukireke. In the one way or the other, babenefitingamu
the one of the other naffe batuyamba tutya gwe yandibadde eteeka ku pressure bagikugyeko bo kati be bagenze mu question marks as in dots ekyo kitwale bwotyo nkugamba bwe nti mu ngeri gye babadde ffe batugenda otuika ku pressure kati batugye ku pressure bo be batadde ku pressure okubuuza more question marks and dots kati ekyo kisigadde ku bo. Please don't put pressure on your face that where are they? They are there. Awantaddewo ekijinji kiwedde ekirala. Abasajja bano bazze mu kooti ne mbulamu ku kooti ku screen. Bavuddeko ssaawa 5:45 ze ssaawa ze bafulumye ekkomera. Ssaawa 5:45 ze bafulumye ekkomera. Okubatwala gye bali nakati gye bali. Olwavudde ku screen nga kooti egenza okuwummulamu ne bafuluma. Ekyo nakyo mukibireke temubuuza. Where they are, it's good that bali safe. Temubuuza. Ekyo nga kimaze Mukama yebaze bwe bafulumye era kirungi nnyo. Naye kati mwabadde babuuzebuuze temubuuza mulirakisinge. Omuzannyo gwabadde gutya? Omuzannyo gw'oguno. Nabagamba nti ebyobufuzi kintu kizibu nnyo. Yoseri tibahabulwa lutabasiro mutabano wa Karekezi nsiyate muzizide nsanga bisibe. Yabala ebintu bingi nnyo ayina kyataabala. Yoseri yabala n'agamba nti bwe tutuukira mu 2021 wajja kuba tewali opposition. He knew. But nga bwenti kano tokola ne program. Yoseri teyabala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwaka gumu n'ekitundu emyaka 2 emabega. Najja nenkola live dozalika abantu ngo omutwalo gumukanaana. Nembagamba okusinzira ku doni zange ez'enjawulo zingambye nti Yoseri yali tasuubira kintu kino kyonna. Era nga Yoseri alina system egamba nti ennume bbiri wasa tesobola kubeera mu kiralo kyekimu. Ennume bbiri ze ziruwa. Yoseri yalina kye tuyita Tusi Dynasty. Nakati ekyabalemeredde. Who are the obstacles? The obstacles are His Majesty the Kabaka of Uganda already mwenda Mutebi wokubiri. The unexpected obstacle is Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Others, they were his agent on payroll in Chidam. Others, they were his agents on payroll. The two obstacles were His Majesty the Kabaka of Uganda already mwenda Mutebi wokubiri. The second, and the elected president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dromuli yange yangamba nti abantu awo bagenda kubajjawo bonna. Era ne mbabulira system bagenda okukola. Ssaabasajja Kabaka mulaba. Kubanga Museveni yamanya nti bwe mba wakwongerayo system yange eya Tusi Dynasty nga Muhoozi yajja oba omuntu omulala yenna Kabaka talina kubeerawo. Alina okuvaawo. N'agamba nti Kyagulanyi wabazze mu mix eno Kyagulanyi alina okuvaawo kubanga tesobola kubeera mu nsi nga tumuba basajja basatu ayagala kusigalawo ng'ali bwogo. So bano abantu abiri the two obstacles is facing Museveni. Nabyogera ku internet kuno era gyebiri. Ne tujja tukuba endere wano Ssaabasajja Kabaka ne tumutaasa ali yaddeko ng'ombi omweru. Ne tukuba endere wano mu security alert ne njogera buli kimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu he is still alive and kicking. Bennalabula ne batasobola kwebereramu Mukama bawumuze mirembe. Naye nga target zino ebbiri zikyali obstacle. Kati mix ya vawa. Mbagire okuliya ndokutenduko ku kyemwagala mix ya jawan. Museveni yamanya nti ekintu ekisinga mu obuzibu gye bayita Mengo. Previously Mengo yali institution y'owa Kabaka ensi yetongodde. Era ng'erina 50% of all powers in political arena in Uganda. Mengo kabere minister nga wadde statement evaluingibwa. Museveni n'ayitambulika kodyo konna akasobola okulaba nti agimenya. N'asooka n'alemwa. Yalemwa ku Josh Mayanja Nkanchi, n'alemwa ku Joseph Mulwanya muli Ssemwogerere, n'alemwa ku omulala linnya ligenze, n'ajja alemwa ku Muliika. Then wano ku Ssemwogerere muwulire bulungi we wali turning point. N'ateekawo akakodyo nti bakutte Nambooze Betty Bakireke, bakutte Charles Peter Mayiga, bakutte Medad Luga Segona. Mupule bulungi mbazizayo katono lyoka mbaletera ebintu bino byonna bibalage bulungi nnyo. Bakutte
nti baba wambi baba tutte. Mayiga yali wa mukama wa DHL nga yekwesa wali ku DHL Lubaga. Abasigadde baba vuga bazeriwa Fort Portal, which was first kuba bano bali bagenze ku official training ey'okubaleeta nga bali strong. Olwo batandise okudestroyinga Buganda. Njagala ompeeyo mu bwakatikkiro obukulembeze bwakatikkiro eni abaddeko nti wali wavuddeyo minisita w'Emmengo n'agenda ne yesimba ku bukulembeze bwonna. Kabaka yali ategese institution y'Emmengo nga minisita we abeera full package teyeetaaga agenda mu gavumenti ya Museveni. Until batandika okukyusakyusa ebintu bino n'atandika okuteekamu masiga agage ne gajja ne gabeerawo. Mbawo ekintu kino. Then ekyo bwe kivuddewo Mayiga najja ne balyoka ba destroying ekintu kyonna ne bakiyuwa ne kidda ku ground level. Kati mu kimutamanyi abajega bakola program zino ku social media ne muvuma lumbuye. Kimutamanyi nti Museveni bwe yagamba talisubira opposition n'Emmengo yali agibaliramu nga amaze otteekayo enkwezengeze nga kyabala nti bano bampuuga n'abalala bonna ajja kuba bakozesanga tool to destroy nga kyabala nti bw'anaaba asigaddewo ne famire ze n'abantu abalala bano bonna agenda bakozesanga political tool okufuna kyayagala okudestabilizinga Buganda. Teyabala Kyagulanyi kati njala bagamba Mpuuga ye nga ye ne Mayiga balina ekigendera ekyokuba nti bagenda kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga. Presidential ambitions bazirina kati gwe bataabala mu mix ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye obstacle yaabwe. Kati mwe ekizibu kyammwe temukola research ate temwetegereza. Abasajja bana babiri abayita Abaganda oba kakundi kano omuli Nambooze, Lubega Segona, Muwanga Kivumbi, Mathasi Mpuuga Nsamba, agama pesa ana na Bedi Bwanika ile pesa ya 5 bebali mu mix yawa wantu wonna ne wajjayo omuntu nga tabaddemu saako yaabwe naba mixinga kyovula badde bamulengeza tebamulabawo bamulaba bakyamulinga essalambwa lyanseeke nenga ate yalina amasanyalaze badde balina omudestabilizinga. Ekyo ndoza mu kitegedde bulungi. Kati nze bwe najja n'entaasa Ssaabasajja Kabaka bloke esinga obunene n'entaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu bloke ey'okubiri abasigadde bonna bali wansi wa Museveni nga bakozesa. Ekyo temwakimanya ne mugamba lumbu yakuba Mmengo temwamanya kikyentaasa kubanga statement za Museveni temusobola zeetegereza era temusobola zimanya. Awo sigenda kulwawo. Munange abasajja bana ba DP block ozemba gobera ngamba tambula paka lwaliro. Nenjogera buli kimbanda banvuma nensirika. Kati video nga yabadde yonna bwe mwagira besaga yonna well and good. Katutandise. Ngera soka kubuuza omuntu amanyi politics. Mu negotiation kyetuyita negotiations okuteesa kubeerako aleeta ekirowoozo. Mu kuteesa kuno ani yaleeta ekirowoozo ky'okuteesa? Who brought the idea of negotiation in the first place? Who requested for negotiations? Who requested for negotiations? Question number 1. What was the agenda of those negotiations? Agendas are she. Question number 2. Who gave the audacity, the authority to Kutesa Mathasi Nsamba to go and negotiate with Museveni? Within the all political arenas and political parties, we have leaders. The leader of National Unity Platform is Robert Kyagulanyi Ssentamu. He's the president. He's the one to give orders to any person who is below him. Did Robert Kyagulanyi Ssentamu requested for negotiations? That question, the answer is no. Kyagulanyi yawandikako ng'asaba okuteesa nedda. Kati mwabadde bakola video muvu malumbu ye mukola ki mbabuze buuzo mu bibu ekibiina ky'ebyobufuzi president waakyo yawa orders. Kyagulanyi tasaba nko kukuteesa kyekisooka. Talagira nko omuntu genda kuteesa kyekyokubiri. Mu kuteesa kubaako ateekamu okusaba kwe tuteese.
era bwakuteekamu ateeka bigenda okuteesebwako kuteesa Mathias Mpuuga Nsamba kopi y'ebintu byemwagenda request gye wateeka yongera okuteesa ne Museveni ani yagikuwa kopi y'ebyo byateesebwako ani yabikuwa oba wabiwaani ekyo kiwedde mu kuteesa kuno kubeerako omunene n'omutono omunene yaba nannyini buli kimu mubeeramu kye tuyita offers oba mubeeramu give and take wabeerawo omuntu agaba ne gwe bagabira mukulu ekibuuzo ekisooka bwagenze mu negotiations Museveni yakuwadde gwowaddeyo ki era ani yafunye mu kino ekintu mu negotiation mu nteeseganya zibeeranko sayidi bbiri sayidi egaba ne gye bawa naye sayidi ebeerako etwala ekinene yeebeera ng'erina kye tuyita bargaining powers. Mathias Mpuuga Nsamba and your group, what were your bargaining powers? Bargaining powers zabadde na ki wabadde bargaininga ki? Wabagaininze na ki kye wa offerinze? What did you offer to Museveni in the first place? Wa offerinze yo ki in the first place? Kati wano wekabikokidde kagenze. Omusajja ono yakwata mu parliament 20 n'abatwalayo. Ye offer yasooka n'abatundayo 25 n'abatundayo. Oli ne banegotiating ku deal ez'okuta bana babiri on the conditions. One, abantu bano bagenda silent abafulumye bayinza obutaddamu okukola kye tuyita active political statements. Nkiddamu bayinza obutakkirizibwa okuddamu wadde okusinka Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okuliraana waali. Mumpulira bulungi? Bagenda silent. Tebagenda bakiza even n'okuliraana media ku negotiations ku biki bye babaddemu. Ekirala we badde bafuna babagambye nti emisango gino gyonna gikyaliwo on the condition when you make any mistake bagenze fuma emisango gino bagikkiriza na batamuti nti any mistake gye bakola outside egenda kuba baleetera ki okubazisaayo ekyo nakyo mukimanyi nti gyekiri kati kyo ngakimaze waliwo ekyo mutategeera. Kyagula bino tabimanyiiko bo ne bagenda kati okulina okukomba esowani kuli wano. Bana basajja baba wasena bagaba wa milioni zale 15 za dola okola kye tuyita breakaway okweyawula ku NUP wako people power ne bagulako ekizimbe Masaka ne bagulako ekizimbe ku Gaba Road wano bakirina kati ono bwakozesa ofisi ye eya leader of opposition n'ateekayo abantu 25 ogwe tuyita omusingo nene bamuwayo kiri kati ekikulu ennyo mu byonna kikino wano. The moment Mathias Mpuuga Nsamba kuteesa a negotiating na Museveni publicly Mathias Mpuuga aba alaga Robert Kyagulanyi Ssentamu that he's nothing, he can't do anything. Era talina kyasobola kukolera abantu. Munfuna bulungi. Muntegedde ye bwe yagenza okuteesa in the disguise ng'alese tategeeza mukama we. Powers zonna abazijje ku Robert Kyagulanyi Ssentamu public neemulaga nti ye w'amaanyi yasobola okuteesa era ne bwagenza okuteesa gyeyo ekintu mbu ye Kyagulanyi tana kyasobola kukola era n'abasibe yabalekayo bonna bafiire mu 15 kyabakoledde statement zemujja okutandika okulya mu public mugenda zira ku media mugenda zira ku social media nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kyakoledde basibe era Mpuuga Nsamba yakikoze ekyo ekinyusa ekinene kuba omusajja eyo gye bayita double kick
eyo gye bayitaddamu eno analysis gyenkola awamu temujja gite ayina 0.05 GB tojja bitegeera naye abitegeera balubba bajja bitegeera kino Safi Nsamba kye yakoze technically ayagala kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabisa nti all along talina kyakoze eki kyakoledde basibe ye yasobodde kikola okujjoba MP ekyo kirage international community that one Museveni is not a dictator bwabanga asobola okukwata ba MP opposition nejja netesa ne bamuwa that means si dictator. The next step kwe kunegotiating abali asat mu mukaga abaliyo nabo bave ku pipeline gyeki bwe bana avaayo still on yabaga nti asquad okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kiri technically abasinga mu kimujja kiri technically nti aba akuye mukamaawe era ndizamula ku social media eriye embate ezimugobera nti bana Europe yakikoze no mbabuli jabaita negotiations anya wa powers first and foremost bagenda kubuuza Mpuga Nsamba yabadde negotiating kuki buli goba ko atali mukomera bamuvunana musango ki nego bakutolo wale bade bamuvunana musango ki kyenko era ogenda ku negotiating ira kuki kuliko criminal yena kubana bali mukomera abaana abafa agenda ba negotiating ira kuki abaana goloza nti segirinya sewanyana nabana 35 bali mu macheti nabala bebo kabali makomera wali abantu abasukka ne mitwala 5 nga banchuka abali makomera agenjawulo across the country. But for you, your focus is to get out 2 member of parliament and the other 36 fellows. Newera bilantu waluwa abana bawala kakadde abatamanyikiddwako mayitire abali mibiri gyabe gyazikibwa n'embitogo ekiwa kirabidde naye ani abakwata go negotiating abavunana misango gitugiriwo technically bwe wayagadde kuzanya mupira n'okubera Robert Kyagulanyi Ssentamu era se ompira gutambula bulungi nnyo n'abantu batandise kuteesa abantu batandise okutulaga nti ne formation gye wakola ntuufu nnyo kyenjagadde buli mwategere kati awo tuvudde tugenza ku nsonga endala ensi yonna yeewuunyiza omwami ono bulijjo looya amateeka yagasoma naye nga talina kye bayita practicing license yagifuna ku Lwakuna on orders of Yoseri najja naye nga okujja mu kooti omwo yaba license yagifuna ku Lwokuna okujja mu kooti nga ne kubba gye tuyita set y'aba lawyers mu mateeka bagiyita bba yazze kubba y'aba lawyers nga talina baluwa eva mu basibe bali nti bamukkiriza okubeera kuki nga lawyer waabwe ng'ebbaluwa tagirina ye olwokuba nti wafunye ebbaluwa nga wali mu mission yafunye license ku Lwokuna najja nayingira ekkooti very happy najja n'abantu bonna kubanga Segenya basibe myaka gigenda ku approximate emyaka 2 kubona badde mu parliament doza Sewungu n'abalandoza ngomba bibiri badde bajja mu kkooti basigadde bonna. It was a surprise okujja kubanga oli abakunganyiza bonna with a mission ekyo ndaza mukitegedde bulungi nnyo lawyer kuteesa byakoze amateeka go yabali yagasoma nenga talina kye tuyita practice license osobola okusoma amateeka nenga tosobola kuyimirira mu kkooti kuwoza musango nga tolina license yagifuna Lwakuna najja ku set mu mateeka gye bayita bba okuba nti agituulako nga yambadde amajolobero kubanga mission yabaddewo ekyo tukimaze ekira kiruddawa ekira kiriwa omwami anakimanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu si musiru information agirina asasudde social media okuba nti asabotaginga abantu batandise okwogera mazima era Waiswa Mufumbira oli mbulabe bwotalabanga nako brother wange Waiswa Mufumbira oli mbulabe bwotalabangako both in and out nganzi bwembulimu obulabe bwenda buli in and out. Waiswa Mufumbira, you are facing the double sword enemies within and outside. One, wavuddeyo n'okozesa kye tuyita logical statement to identify whatever was taking place. Abantu badde batategedde era ne bakitegeera.
bana bagezi ne bategeera kati njala sooka batwala wano akabinja kano nkabatere Erias Lukwago bwe twamaze okubakuba omupiira nga mweyambudde wagenze n'ogamba nti owabidde dere gwene kuteesa Mathias Mpuga muwabidde Daily Monitor olwokuba yayogedde nti mwakoze negotiations mu State House ngera kubuuza mukama wo General Salim Saleh bwe yakuwandika konto kyakola mirimu gye okozesa nsimbi z'omubuzaabuza n'akusindikire n'aku-exposing in public wagamba ogenda muwaabira. How far so far have you reached in suing General Salim Saleh? How far have you reached nguwabira Salim Saleh? So I'm here to inform the public. Omukulu ono y'omukabinja ka mafia kali mu system ke mutamanyi. Salim Saleh akuzimbidde amaka gali yali innovating amaka gerubaga wali awakaliga. Na akuzimbira flat ebulenga. Kati public shetamanyi nti bomumala okufuna disagreement between you and Salim Saleh bakutwale na munke kada mudemo ne negotiating. Ne musotenga differences zamwe. Era in the first place omuntu yasoko genda enda munkekero ku negotiate omuntu yajjalete ku negotiating ne Salim Saleh yali nabira nagayise empala kuwa mayor nga yagala mu funding. Salim Saleh told Nabila nagayise empala that please you are late. I've already negotiated with Erias Lukwago and we shall leave him with that place. We're going to support him. Echo public ebalete chimanyi. Bomuze wano nakwata almost 7 billion nettaka eriri ebuddo nali kuliko ekizimbe gaggadde kiringa White House. Echo public ebadde chimanyi ntoyina amakaga tunlanga omuntu ebuddo ku sente zo muwo musolonga gundi yazikuwa Salim Saleh nga kizimbe kibuddo. Zino tick for that zemuzanya game zemuzanyira ku bantu. Gwono tunlanga omuntu omunaku wavukumbo limuzanya umuntu mukuzanyira musayi gw'abaana. Ene kizimbe kyabudde nsebadde chimanyi. Gina emizanyo gye muzanyi ensi egimanyi bulungi nnyo. Kubanga mweke nyini ensobi zino muzimanyi ate omuntu gomula nabo gumanyi. Kati munnanze si kyalina budde bwa munjala baga ebintu bino mbuulire bulungi nnyo. Tugenze maaso. Negotiations zino n'omuntu yali azimanyiko omuyita CDF birungi. Negotiations azimanyi bulungi nnyo. Ezatambudde bulungi ne byagenze bulungi. Byonna nga byabadde era njala mbitegere bulungi nnyo nga byabadde. Naye omuntu ajja kubuuza kino kyonna kyazze kitya. In principle, Radio Simba epostinze list y'abantu bonna abagenze. Tebagamba tebadde fake. A original copy ey'abantu bonna Mpuga byatutte. But President of Robert Kyagulanyi Ssentamu totta kibenga tonna kikenenya ndesu. Linda kigwe ebisere bisinga afumita mukira oba afumita mboobo. Naye nze bwe ntunda ebintu bino. Omukyala waliwo omukyala yagala omugambe nti why nkukoye fuluma n'ebintu bimukasukire bweru. Abakyala gye bali. Eri omukyala yakwata obukwasa ebintu bye n'agenda. N'omusanga taliiwo bibikabe bakyala biki bibiri. Kanjera babuuza Mathias kuteesa Mathias Mpuga nsaba n'akabinja ke bali mu kategori kyeyo abakyala. Ali ono ayagala okwata emigugu gyogi mukasukire bweru agenda ayogere ku kyalo kyonna omusajja yangoba oba ali nono ayagala okukwata obukwasa emigugu ye nga toliiwo agende gw'omunoonye. Be bantu babiri benjala twogereko olwaleero. Mu nsonga eno baagala nnyo banoonyezza olutalo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mbafune ekyekwaso. Kati ekyekwaso kibadde kibabuze. Yensonga lwaki president tannawandika kintu kyonna yasirise. Not because he's not watching. Buli kimu akiraba. Naye bagamba nti ensibambi edibya mutere atali kutambulire akusibira ya menvu. Mbabuuziza abakazi babeera babiri. Waliwo omukazi gwe kennyini gwe weegobera n'omusibirako ebintu n'obikasuka ebweru. Niwabeerawo omukazi nga yasibadde emigugu gye ng'alinda time ye kennyini waga nti kati ya set to go.
Kati we are in the two kind of situations. Which one can we use at this particular moment? Good enough Radio Simba page amanya gonna bagabatereddeyo in full swing. These people bagala mandu so bakole kye bayina okukola. Kubanga kibagala bakole break awo bayuzemu nupu mbwegwe. Kati fere twagala kola kiti twagala kusindikiriza abantu batwagala besindikirize bokka. Tetwagala kusindikiriza abantu bano. Twagala besindikirize bakwate miguja bafume bokka nga teri abanyeze. Kati nze wana amanya gagano ngalina. Mugalaba. Amanya gago ngalina. Nyono okuba nti ndudde ebyobufuzi. Amanya gano gonna mugende mugasange ku Radio Simba ku page nge bagatadde ku bwengalina one before nzira basuze mbagete ngalina. Mugende mugasange ku Radio Simba buli omosomeko okonfirme ngerinnya kati bano kibabadde banoonya nti nze nkumolu talo. Nti nasomya amanya. Bajje ku media bagambe nti Kyegula yamutumye simanyi nupu yamutumye mwaka lya byenkoko mbagabe abano baba mirundi ebiri walwanoba ngemigugu agikutte n'agenda walwanoba ng'alinze musajja n'afuluma ne sibitu n'agenda kati mwagala tubakolere ki Kyegula nyi musajja mugezi atina kino kanchikubuli mpuga ne ka group ko. Right now, mugenda kusanga lwa Kyagula nyi sentamu era agenda bandiza ne kachaya akabawe ne selefia zibawe era asirike mweke nyine mugenda tula wawa mwebuze kiki tudako kamba wakagero kentro bawa faba sajja tuenda natural naye waliwo ekikacho omukazi ekizibwe nnyo kyekiriwa Katonda wakuvanga muno ofuna omukazi na manyanti ya kuteredi handed nga wayenze na atakunyega n'okoma weka na kukulisaayo na kuwa kachai na kutera amazzi n'onaaba na kuwa emmere n'olya ne mugenda mu kisenge ky'abakulu emimbutu ne zivuga n'oyambala ku machano gena takyakonyeze gweke nyini eyayenze ogenda kuno bagambe bana nekizibu ngota ofuna place emitima gikuba otuya n'obugere eviri zikuyimuka totegera ojjaga bakyalibo bana mukazi yankwatidde mbwenzi naye nyaze waka nanyaliza nampa kyayi nantera amazzi n'ennaaba emmere n'agimpa tujja n'ekiwojjolo ne kumaca n'asiibula naye talina kye yankoze bakyalo bagenda kugana mukazi agenda kutta naye wennyini mu mentado ga mukazi agenda kukola kikutta naye nga ekyo kika ky'omukazi ye Kyagula nyo batisentamu tagenda banyega kati nange kyembadde musubira ndi ngenda kibakola okusoma amanya gammwe ntai musigaleewo mugende mwekka nga teri agenda baga nti yabagobye ne mission ya mwegireberakaawo mpaka ng'ensi bategedde mweyambudde mwakimaze teri agenda baga nti mugende musoke mbirekaawo sigenda gasomayo daga ne mukimanye nti ngamanyi Kyagula nyagenda mugenda kujja bwoselefe era munyoka kyaya batu mbabulidde mbawadde example byokulabirako Gilbert Kyagula nyi sentamu gwe kenyini mujjaga bekwana mukazi yansanze mbwezi naye mukazi buli kimwacha koze tana kyanyize ate musanyufu botadduka genda muzadde omunyonyola kintu kino gwe kenyini ojja kudduka mako kwate mwengo yodduke ngo mukazi tana kyakoze kubanga iye akutaddawo Katoba Kyagula nyi sentamu kyagenda kubanga mission ya mwerinti mwe mwagala abasindikirize muve mugende mukube endulu kubanga kye mwagala naye public ebalaba Kyagula nyabalaba mukulu kuteesa Nsamba Mathasi Mpuga n'akabinja kamwe ndabatambulirako kuva mu DP ne mujja mu DP bulopo ngambalaba ne mujja mu Nupu netandiko basima ngambalaba abantu banvuma baga nemba sirikirira naye ng'ate ensi etegeera bulungi nnyo ebintu bino ekisinga okunnuma ba politician be Uganda tewali muntu yali atuddeko ne yeefumiitiriza ensimbi yose ezaakuwa ziva luddawa ziva mu mukazi oyo atunda amawulire ku kkobo ziva mu mukazi oyo atambuza emmere mu wino ziva mu musajja yavuga booda ziva mu musajja oyo agamba kama okyantinda nakawa
ziva mu kyalo yatudde mu office ziva mu kubi wa buloka ziva mu maama oyo akera nayera Kampala ekkubo n'aliza emisolo givane muzirya ssente ezo naye mwali mwatudde kodi ne mulowooza ku bantu abo. For a first time politicians, please sit down and think about the poor Ugandans. Sit down and think about the poor Ugandans and think about the future of Uganda. Because we are not going to stay in such a situation that all politicians, they are poorly, unbelievable and unmanageable in terms of leadership. Ekintu kino okuvaawo. Baganda ffe bali mu diaspora babona bali Middle East because of you. What are the policies mukola? Eggwanga liri mess because of you. Mwagala kuzimba magulofa, mwagala kuvuga motoka nene. Abaana bagraduating on daily basis. Where are they going to get jobs? Gojja kuzimba kisakato zimbe gulofa. Naye omwana yafunye diguli nga talina mulimu yagenda ofuuka kijambi yalati agenda ennyonda akuba omwana wa mutte nawe akuttiremu. Kyemutalowooza. Enkyane gula abaana basoma. Abazadde bawulira abaana bagenda kulumba mu kennyini. Naye the moment you set a precedence ne muteekawo system nga mubuulira nti abasajja bave mu government batandika okwenjoyinga musolo guli mu ggwanga, everything will be on right track, but unbelievable mwe mweloozaako ng'abantu mwekka. Think about others. I'm not criticizing and criticizing everyone, but think about those poor Ugandans. Right now, there are so many housemaids in Saudi Arabia. They are suffering, stranded in the deportation centers. Never had ever basindika omusolo Kampala zesende Museveni zabawa. Think about your country. Kando lindo liwo bibufuzi mu buveemu. Simwa musoose. Kumwe tekuli agenda na penkoni. Kumwe tekuli agenda na nyumba. Mathasi Mpuga temugenda agenda na nyumba. Mayiga temugenda agenda na nyumba. Muwanga Kivumbi hoteli zozimbi omusaidi zegundi zene wabesije temugenda agenda nazo. Temugenda agenda na kintu na kimu. Wabula mutemere ettaka ku generations and generation. Kyagulanyi yali akolanga alina buli kimu. Najja n'ayiwowa omuli kimu akibateredde muliddemu olukwe. Mulowoozeeko ku bannayuganda. Rwanda yafuna olutalo lwatta abantu kakadde kalamba 1994. Kati Rwanda bali bangeri mu second world nga tata wa yajiwa ensimbi n'olugoyo okwambala ogenda okulwana olutalo lwa Rwanda sigadde babege emyaka 35. Temusobola kutula kuna kuno muno bulowooza. Buli kiseera mwagala tuzana okuleekaana gundi yakoze kino wano si bwe tulinza abantu abansanga ndi muntu mulala nnyo bino saagala na bibira mukuboogerako. As long as mukola ebintu ebituufu saagala na boogera nako kubanga siina budde bwammwe. Naye mulemeddwa okukola ekintu ekitegereka mulowoozeeko ku bannayuganda. Abali e Kapiripiti abali e Karamoja essaawa zino nga tebalina baakusula amazzi baganyona nte nga naye tebaazitwala. Abantu babakoma ku battaka, abantu bali mu batta teri muntu ayogerako. Abaana bali makomera teri aboogerako. Politics is just a mere game. Naye mwe ne mukifuula nti it's a hard task game okuba nti mulowooza okuba nti mugenda kukola buli kimu kyemusobola mu power zammwe. As you, power belongs to people. Think about those people who elect you in those offices. Mulowooze ku bantu. That's why omuzungu atubuuza, where are you coming from Africa? Nabaga nti shithole countries. Bunya bwa busa kubanga abakulembeze abandi badde balowooza Africa muli bafu. When someone comes out now standing on the truth, ne mutandika mu betraying. Please, Mr. President, be very careful. Mission yokukutta tenava within the fraternity nkiddamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu, mission yokujja within the fraternity tenna sirika weeri. Nkimanyi otandise okulaba signs and symptoms. Baani abakutambulirako na biki bakola. Era akabinja kano kennyini ke kalina mission yagala okukusaanyaawo. And the mission is on table. The mission is on table. Kwe bali. Ate buli gwe nali njogeddeko nga ntandika ebyobufuzi bino ku social media kuno. Manya fayiro yo nkyali na kutambulirako. Eno bagita red book. Fayiro yo nkyagirina.
olunaku lwe najja ku social media ne ndika ebyobufuzi fayiro yo ngirina kuno oba gwani oba oli ludda oli mundu polula fayiro yo kyagirina kuno ngirina mbabuulira gwe tolooza nti olw'okusirika sibalaba mbalaba zonna mission muzikole naye buli kimu nkiraba mbatambulirako buli kimu mbalaba nkitambulirako buli gwe nali njogeddeko nga ntandise kukola show zino ku social media ko buli omu nkulaba how you promote yourselves, how you protect yourself, engeri gye mukoze mu bubinja bwammwe to promote and to protect yourself buli kimu nkiraba. But this is not a matter of promoting and protecting your seats and positions. No, it's a matter of Ugandans. For 34 years, for 37 years, omusajja agenda myaka ana. Tetulina kintu kyonna kye tuyita stable economy. Tetulina mirimu baana gye bakola buli lunaku ba graduating ansi ki gye tulimu. Embassy tezikola buli kimu tekikola mulowooza bulowooza kudda mu kulya buli bintu bya gavumenti kuyase. Avudde unyenze ku kirala. So buli mu information gye bawadde ng'amanya sigenda mugende ku page ya Radio Simba gonna amanya agaliko 100% plus be bantu abagenzeeyo. But I leave this opportunity and the regards and respect to the president asigaze ebintu bino ng'omuntu y'anaamanya kyakola. Nze sigenda kuwa opportunity basajja bano ganti lumbu ye yatwonenedde katutandika okusala ebigambo tulumbe batyakulensene mu kibiina tukiyuzeemu kubanga kye mwagala okukola. I won't push anyone. Stay where you are, but we are watching you. Nchidamu. I won't push anyone. Stay where you are, but the president knows. Tumamanyi. Era kimanyi bulungi nnyo. Byonna bikwasiza omukulembeze amanya agalina buli kimwa amanya agazze ku Radio Simba gonna 100% collect wadde bali bawandiiseko fake. The reason as to why Radio Simba ekoze fake because ono mpuuga yagenze natiisa monitor. Kati ndabano bakubidde simu bagamba lwaki mu postings ebintu ebyo bali bakiwandikako nti fake. Abedi Bwanika buyadde ku NBS yagambye yes negotiations abadde but who are those people who are there in negotiation? Yabadde nababiri mu kuteesa. Yabadde nababiri abadde mu meeting y'okuteesa. Kubanga balowooza nti bannayuganda okulowooza ko bali balowooza kati gwe balowooza ajja natulawo neyefuula ng'omusiru ali ku kaabuyonja asala ebyayi ngaoza byasala tebigenda kuwunya kati bate babeera ku TV. Okuteesa kwabadde nengera kubuuza baani abadde mu kuteesa. Remember okuteesa kuno kwatandikirako way back nga bajja baluka ekigambo ky'okuteesa. Ngera kubuuza who requested for those negotiations in the first place? Era mwadde mu negotiating kuki? What was the agenda of negotiations? What were you offering to Museveni? Okitegeera the question ze muyinza okubuuza abantu bano in the first place bwe munaakola ki n'azitegeera. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Buli omu akitegeere nti abasajja bano be bantu abatosibyeko Museveni kubanga Museveni akimanyi nti kabaka waali Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani tutasobola kufuga ate naye talina lugendo. Museveni ku Lwokusatu ku Lwomukaaga wabadde ku Friday n'ennaku zonna obadde kisoze ku faamu si bwe kiri ne ku Saturday olwokuba nti kubaali bakuinvitinze okubeera ku Makerere ku graduation ku Monday ne yesterday Tuesday balina kubeera ku graduation njala tegeza public era n'okukondeminga obusajja obuli mu security busajja muli basiru nnyo. Omusajja ku Lwomukaaga badde bamutu bagenda mutujjira okuwaddewo ambush gye badde bamusetinze ng'omusajja bagenda mujja ku Lwomukaaga aliwo akabizikamu kategezezza seemwayi ne iso nti mugamu omusajja tageza n'alinnye emmotoka atambulye mu nnyonyi nnyonyi neva Entebbe neegenda nemusanga ku kisozi nemujje nemulita mpaka Entebbe. Museveni vaayo kiwakane nti badde tebakumaze oba intero teyafulumye wakabuuka assassination plots 3 naye nkulayirira bewakola ebikolobero tebatodde kyekisooka bewakola ebikolobero tebatudde bakyakunoonya ekiganyo genda ku graduation the assassination attempt yabiisinze ku ssale ne batakufuna kati otyogenda mu public ensonga so sindise Janet nga minister of education agende e Makerere University nga minister of education niye gobadde olina okubeerayo ku myaka gyo n'ebikolobero by'okoze gw'osuubira nti oli safe mweke nnyini mwesimidde obunnya
muweteereddewo mukoze kye tuyita catastrophe mweke nyini family yo abaana bo bazzukulu bo n'abakukuŋŋaniddeko bonna mulaba abantu baseka naye abantu banyiivu Museveni. People are laughing right now and they are smiling, but deep inside their heart they are boiling. You see them happy moving around, but they are boiling. And good enough you know that in the previous governments, the people who have thrown the government, they are the people working the government. Right now, you know it. Kati, olina bagalo kusuna bali mu government. Eno wali abagalo kusuna nabo je bali nabakunoonya bali ku international level. Kati ku myaka gino banga tokyasobola kutambula mu ggwanga lyo kiki weesimidde. Gwe kabiziggwa akakoze sigino ne kategeza iso ne semwayi. Ti omusajja tali nnyanyu. Ne bagenda kufuna. Nkubulira. Bagenda kufuna. Byonna byo wakola bigenda kumala bikuddire. Ate mandwa ekwata muntu omuteddamu okukwata muntu mulala. Waki togenze Makerere? Mali tewagenze kufuna ku Tuesday tewagenze. Kubanga bakutegeezezzaako waliwo ekikunoonya. Naye tugamba nti ekikutta obudde bwe kibuta kibuteera ddala. Buli kimu kijja kudda ku reset yaakyo. Ekyo kyo nkimanyi. Judith Nabakoba. Njala public emanye nti family yonna wagiteeka mu kitongole kya Landis kye baakuwa. Buli wotambula na family balugenda bakola mikwano. Naye allowance w'abakozi abatali ba family yo n'emisaala okuli n'abasirikale n'abala bonna. Njala public etegende mabasula sente zammwe. Abakozi bonna abatali baganda bo tembasasula allowance waabwe tembawa sente zaabwe. Ngate sente muzifuna. Judith Nabakoba Njala public etegere nti sawa zino oli mu kuba campaign indirectly ng'okubira yo sei. Buli lw'ofuluma ofisi yo ofuluma ne 300 million Ugandan shillings ngozi supplying across Mityana Mubende Kasanda. Nga weyisa mu system gye tugamba mukola mu resolving land issues. I'm here to inform the public that officially campaigns are on and the campaigns are led by ministers who usually receive 300 million Ugandan shillings on a daily basis to go and campaign on ground using methods of dissolving problems on orders of Museveni. As we speak right now, Nabakoba Judith. Pay your staff members as you campaign for Museveni. Let the public know. Campaign is atandika dda. Museveni akozesa Nabbanja, Judith Nabakoba, Samu Mayanja, n'abala bagenda ba campaigning abatwala sente bazika ku ground. Batambula bakuba campaign. As they are preparing, but I don't know whether you will survive this time. Kubanga ekibanoja kinene nnyo. Njala public etegere. Gwe bakwasa Mubende, Kasanda, Mityana, Busujju otambula okuba campaign. Buli lunaku ofuluma ne millions bisatu ne muzi supplying ku ground. Ekyo tukimanyi. Kyekimu ekiri ku Nabbanja ono naye atambula akuba campaign nga bakola emikolo bagabira abantu sente mu bribing abantu on ground. Mwata dawo ne timu simanyi muzangande gino tandika otambula gwanga na musimuzo ngante muli ngade zibagira kuzza. Kino kanchi babuulira. Munabagocha ne bojijjako ekigodo era situli bagiyita munabagocha. Kati Museveni ne family yo muli mu kakundi ako. Newe munebuzabuza mutya ensema manyi nti muli babona magocha era ne munajjako ekigodo temugenda kukyusuka kintu kyonna ensema manyi. Sente mugenda zigaba n'ekitufu kinte munache mugenda kola. Abazadde. Nja tegeeza Kampala City Council Authority. Ne Minister of Health. Madamu Njovu Enterprises. Nyabo nkutegeeza. Sife twakugana ofuna omwana omulenzi na kuzaala biwulenge. Va ku baana ba Uganda. Nga mugema bana forcefully ku buli kyalo do mubagema kye musibaga abana babana. Njala tegeeza bonna Uganda. Missioni ya mukyala Kembabazi ey'okusibaga abaana bammwe okubatta nga bakyali baana bato egenda maaso. Mu kino bagamba nti bagema obulwadde bayita sijja bogera mu Luzungu naye kambufunira erinnya. Batambula baga nti bali mu kugema obulwadde bwe bayita engomya bagumba. Mbu batambula bagema obulwadde bayita engomya olwange nze mbutaddewo nze nkikuliyetinze.
engombe magumba bamukitegera bwokiza mu luzungu kiri era obulade bumugomya amagumba g'abaana bazingoma bafuka balema batambula baganti basibaga abaana mugema abana abandi ku masomero musibaga abana abandi ku masomero musibaga abana maka dotuddo mu kikomye enensisi ya mutebe mazamu mukolera bacherupe okukola system z'okukendeza enamba y'abaddugavu mu kikola mwafuna sente okuva mbavuzi b'empanka mutadde abavuzi b'empanka mu masomero bali ku social media batambuza empanka zaabwe e system ira mugirimu ntegeeza abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo nkiddamu abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo bwe mukyagala abaana bammwe okuvuga empanka okuviira ku luguudo linnakawuka kintu kinene ekyo kigenda kwawulamu ensi kitibwe tubenga abawagizi ba Man U naba Arsenal oba bali Liverpool naba Everton buli omu takwatagana munne nenge ekyo nekikoze bakikoze batambuza mbeera ya sitaani kubanga bo baagala sente mbategeezezza abazadde temukkiriza muntu yenna ajja kusibaga abaana bammwe bagenda bagema engombe magumba de bayite engombe magumba mu luzungu mutegedde bali mutambuza bintu byo bakuba ntegeezeddwako ntera mu kusibaga okwo ebirungamu ebiri mu ddagala eryo si birungi bijja kukoza by'abaana bammwe bafuuke ng'abalina mukenenya ekyo mukitegedde bulungi nnyo era n'ekiboozibozi ekyokugenda nga musibaga abaana ab'obuwala mbu mubakuba episo ezibajjanjaba obutafuna kye tuyita nabaana w'okumumwa okufuna okujjanjaba kansa omwa kugonna baana musibaga abaana babandi butaddamu kuzaala ekyo nakyo mukimanyi ensi ekitegere nkiddamu omukazi yenna n'omukyala alina omwana muwala tokkiriza mwana bali ku ssomero mugema basibaga abaana ku kansa omwa gwanna baana baziba baana bammwe ndaazaabo butafuna baana nakyo mukitegeere ebisigadde obungi mukama abakwatireko ndooza programu eno njala kuba namwatule ejja kubala bakutano nalina essimu emu yokka gye njagala okuta wano omukyalo nayiseewo ensonga ze then tugende bima mumufunye wano aluwa mumufunye wano ayiseewo ensonga ze batabaze then musigaleko muwulize ensonga z'omukyalo ono abagulire bulungi ebintu bye then tugende nkulamusiza nnyabo Sebo nange nkulamusizaako sebo yisawo ensonga zo mu dakiika 20 enseekuulye tugende sebo nze ensonga yange egenda kuba kukulu aba Uganda Christian University oba ekitongole kubanga ekitongole ekya Uganda Christian University tekikyali kanisa eryowe emyoyo gy'abantu kyafuuka kitongole kya bwannakyewa oba ekya gavumenti. Nina omwami wange yayingira ekitongole ekyo nga 2013 omwezi gw'okusatu n'akikolera nga farm manager ku Ntaawo Student Skill Development Center. Department eyo yali ekulirwa omwami Mutyaba Livingstone yali coordinator ebiseera ebyo. Omwami oyo bwe twayingira ekitongole omwami bwe yayingira ekitongole ekyo yamusasula emyezi 3 gyokka. Namukyusa omwaka gwa 2014 namuzza mu department endala ng'akolanga probation under probation. Era okukola nga under probation yatandika omugwetekako ebisango ebyokubba embuzi n'ebintu ebirala ebitaliiyo. N'amala emyezi 6 nga tamusasula. Bw'amala emyezi 6 nga tamusasula twagendako ewa ddiini wa university n'atugamba tugende tutuukirire ebiseera bye yali vice chancellor yali omwami Joel Ssenyonyi. Bwe twatuuka mu ofiisi ya Joel Ssenyonyi n'atowa order olw'okuba lwali lugambo olutaliiko mazima ne baddamu ne basasula omwami wange. Yamusasula emyezi 4. Oluvannyuma lw'emyezi 4 naye ng'omwami akyakola ng'era akola mu faculty ya agriculture. Emyezi 4 bwe gyaggwako omwami yatandika okuteekawo emisango nga bakolagana n'omukyala Florence yali HR nakati owa UCU. Ne bamukwata ne bamusiba mu 2 20
okuva 2020 paka 2022 ne tutandika okuwoza mu kkooti ey'emukono 2022 omwezi gw'omunaana ne tuwangula omusango nga byonna byali bya bulimba byali bya bukuusa nga tebiriimu nsa naye ng'omwami wange ebintu ebyo byonna bamusiba okutuuka eruzira nga tagobeddwa ku mulimu taweereddwa bbaluwa egobebwa ku mulimu era omulamuzi bwe yasala omusango ng'agamba nti omwami ono alina okudda ku mulimu alina okusasulwa ssente ze n'ebbanga lye mumwonoonedde kubanga ebintu byaffe byonna byafa emirimu ennyumba mu biseera ebyo twafiirwa n'omwana nga tetulina na bujjanjabi kuba omwami yali mu kkomera nga ndizekka ndi mu bbanga naye okuva omulamuzi lwe yasala omusango ne guggwa tutambudde tukozesezza balooya ab'enjawulo buli looya agendayo bamusasula essente zitakka wansi wa bukadde 10 n'ava ku musango olunaku lwaleero tulina fayiro nga bonna HR Deputy Vice Chancellor nga basayininze ku mpapula ezikkiriza okusasula omwami wange n'okumuliyirira buli kimu naye teri arespondinga ne lawyer gwe twasembyeyo okukozesa yatusabye $6,000,000 okukola ku musango olwamala okuwa lawyer oyo owa Law Development Center senti naye yatubulookinze kati situmanyi nti mwami Kazimba Mugalu kubanga twagenze ne mmakage ku lunaku lw'Essande tutwalayo ebbaluwa direct era batusibidde wabweru ebbaluwa yagaanyo zaanukula kyenjagala okumanya oba okwebuuza eggwanga nti tuli wansi waki kuba tuddukira mu Kereziya mu kkanisa ng'ezo tuddukirayo kuli owamu eyo kuyambibwa oba nga tulina ebintu ebitunyigiriza okwetaasaako naye ng'ate n'akulira ekkanisa eyo Church of Uganda naye nga yeekobaanye n'abakulembeze ba Uganda Christian University okukola ebintu ng'ebyo ekintu ekiri mu kkubo ekiri broad delivery kubanga onyaze omuntu tomusasudde ng'ate omugobye ku mulimu kitegeeza ekiddira omuntu ajja kwekyawa yeetuge naye nga yeetuga ku lwa kyaki ku lw'abalyobi b'emyoyo omwami Mutyaba Livingstone Mukululumbuye alina emivuyo ku UCU gw'atayagala mu kifo tabeerawo ye musajja asobola okutambulirako ne bakukuba amasasi naye ng'ali mu kyaki essaawa zino wenjogerera omwami wange yeekwese kubanga n'amasimu tugagjeeko olw'okuba nti anoonyezebwa afuna message ezimutiisibwatiisibwa naye nga ziva ku mwami Mutyaba Livingstone nga agatiddwako omwami gwe bayita Mugawe ye ddiini wa UCU essaawa ya leero nkozesa omukisa guno gw'ompadde nange okuwulirwako sanga naafuna obwenkanya omwami akulira Church of Uganda Bishop Kazimba Mugalu asitukiremu aveeyo ategeeze eggwanga nti obeene ekkanisa gye tuweereza ffe nga ffe abakristaayo eriwo okutulugunya abantu era aveeyo ayogere ku nsonga zino ebbaluwa weeziri ku mulyango n'omusirikale we n'ennamba z'omusirikale na buli muntu yasayinze ku bbaluwa ezo weeziri neyagaanyo zisoma bonna bekikwatako tukoze buli kimu baagaanye okusoma ebbaluwa ezo okusasula omuntu bakozesa ensonga ya broad delivery ey'okunyagulula abantu mu lujjudde ng'ate bali wansi w'ekkanisa balyowi ba myoyo Sebo Mukululumbuye tusaba otuyambe nga bw'otaasizza abantu abawera naffe otutaase omwami wange ye Pia Godfrey Wai akoze okuva mu myaka gwa 2013 mpaka kati kubeera akyali mukozi tebamuwangako bbaluwa emugoba n'omulamuzi mu judgment sheet atugamba okusasulwa omwami wange asasulwe ebbanga eryo lyonna lyonna okuva mu 2022 ataaliyirirwa ebintu byonna byafa era omwami wange okulinnya mu mukono okumulabako obulabi masasi alina akabinja kaakozesa essaawa eyo bwe yajjawo omwami wange mu kifo yateekawo omuntu omulala naye tetwali tetulina kyakukola kuba omuntu yasooka otuyambako yoyo MP gwe bayita Joel Ssennyonyi ne basobola otusasulako naye essaawa ya leero mukulu Joel Ssennyonyi yavaawo baateekawo omulala ate ye ofiisi nzibu yakutuukamu kubanga agikulembera era yagiteekawo n'omuntu agirimu ye mukulu Mutyaba Livingstone ne Mugawe
ne mukyala Florence ye HR wa university. Sebo kyensaba kuyambibwa ndi mu ggwanga lyonna kati ssaawa zino nsaba omwami Kazimba Mugalu obubaka buno bumutuukeko asitukiremu bunnambiro kubanga ekkanisa eggwawo olw'abakozi baayo ate nga naye atula n'afuka kyesirikidde kubanga twatuuse ne tugamba katusituke osanga omwami ono tebamugamba bintu bino tusituke tugende ewaka ku church Namirembe. Bwe twatuuse ku church era omuntu omu gwe tutagenda kwatula amannya n'atugamba ensonga eyo temugireeta wano mugende wakaawe mu makaage ne tutuuka paka mu makaage omusika n'atunyonyola nti nno gyali era kamuwe ebbaluwa eno ne bagisayininga ne bagiyingiza munda okuva ku Lwessande tutambula buli lunaku ate nga tutambulira mu bwerinde mu mbeera ey'okutya olw'ensonga nti mukulu Mutyaba Livingstone akutambulirako ye musajja alina akabinja bingi byennina abantu bazaagobesa ku university n'omwami gwe yattira mukyala we ng'ali lubuto lwa myezi 7 mukulu Mutyaba Livingstone bwino oyo tumulina empapula na buli kimu niyo olw'okuba yamanya nti omwami wange yamanyako ku nsonga eyo naye nga teyajogera kwe kwava embeera eyo mukulu Mutyaba yatandika okugobesa omwami wange n'amugoba ku mulimu ate ne bamutulugunya ne tutuuka n'okufiirwa omwana waffe essaawa ya leero tetulina we tubeera buli muntu atugamba muli babbi effamire yakyawa omwami wange yamukyayira ddala nti gwe baatuukira okusiba oli mubbi wano todda omwana n'alwala nga tetulina wadde n'omuntu w'effamire ayinza okujjanjaba omwana n'atufaako epoloti gye twali tuyina entaawo mu mukono yonna ng'etwalibwa omwami Mutyaba Livingstone akozesa olukujjukujju n'agitunda ne tusigala nga tuli mu bbanga olwaliro we twekukumye nze ntambula n'ebikkiridde nayingira n'eddiini y'Obusiraamu olw'okubanga nina ensonga gye njagala okuyisaawo okufuna obwenkanya mu ggwanga ng'ate ndi wansi wa kkanisa naffe tuli bakristaayo naye mukulu Kazimba Mugalu twetaaga obubaka buno bumutuukeko otuyambe mukulu Lumbye kubanga oyambye abantu bangi mu ggwanga gwe omuntu wekka gwe tusobodde okutuukirira atutuusizzaako wakiri wano kubanga bonna twagendako ku NTV ne batugamba akulira NTV yaliko omuyizi mu UCU tagenda kusobola kuba mawulire ago ne twese tugenda ku NBS nga twagala bafulumya amawulire ago kubanga ebintu bitulemeredde ffe tukyalina ssente zonna zituweddeko wa NBS n'atutambuza bwe yatuuka okugenda yeeri n'agamba bakkiriza bagenda kubakolako ne bamuwa $5,000,000 era information eyo ngirina nga bamuwa ssente tugenda gikuwa naye tusaba otuyambe mukulu Lumbuye leero taata tuteekeko omukono gwo mukulu Lumbuye tuyambe omukisa Mukama gwe yakuwa ogw'okutaasa abantu n'obajja mu bulumi Mukama taata nsaba mukulu Kajubi Lumbuye nsaba otuyambe otuteekeko omwami wange ye Pia Godfrey Wai muyambe kubanga tuli mu bwetaavu abaana tebasoma tuli mu kudduka tuli mu kwekweka era olwaliro muganye n'okwogera ku ssimu nga waali oluteekako essimu ye bw'ati nga batandika omuweereza message ez'okukola ki ez'okumutiisatiisa gwanya atava ku nsonga gwanya atawummula bw'oba wawaaba omusango n'oguwangula sirikako naye mu kusirika okwo nga tokyalina w'oyinza kukola ne woofiisi gy'agendamu okusaba omulimu tebakyasobola gimuwa mukulu Lumbuye embeera gye ndimu mbi nze nganze omukyala abaana 5 balamba tebasoma kuliko n'abawala abatuuse mu myaka egy'akabuvubuka abagenda okwonooneka ku lwa university kubanga obulamu bwaffe bwonna bwakyankalana tusaba kuyambibwa nkimanyi kempise ku mukutu gwo mukulu Lumbuye ngenda kuyambibwa olaba oyamba batalina we bali olaba oyatulira bantu n'obajjayo n'obaanika nsaba kwanika church ya Uganda Christian University eveeye tukoleko erime kufuuka nakyesirikidde mukulu Kazimba Mugalu ne tiimu yo kale nyama mukulu Lumbuye tweyanziza ensewulidde TV za Uganda zagana okuyamba nze TV yange yaweerere sina gwensasiza azonga nebbaluwa ne NBS nga tugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne NTV nga tugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne PAL FM nga tugenzeyo okutuyamba wabula owa PAL yatuzza ebbali n'atusaba $4,000,000 ogambye ki nga mu butuufu owa PAL
eri alina okuyisaawo ensonga eyo ku mawulire yatuuza ebbali n'asaba miliyoni 4 naye nga miliyoni 4 omuntu gwazisaba alina mu sapatu omusajja amaze emyaka 3 agoba ku musango bw'atambula mu kkooti ensanga zense ziwulidde bona oba olina byetagisa kale alright kati olwaliro si lwakkuba ssimu munansonyiwa tugisazizaamu naye njala tegeeza mwenna bannayuganda abali mu Uganda akamanyiro n'akajanja akasusse okutta bannayuganda ddala abaana abali mu Saudi Arabia kasusse wetwogera waliwo omwana bamuyita Arima retracted somehow mu Saudi Arabia naye nga mukama we yabadde amukola ebyambyone ng'amukozesa mu bikolwa ebitakkirizibwa bino ebintu bitusinga okwogera ku social media kuno abantu balowooza tulimba ekiri Saudi Arabia kitokota sikisaanikira bwe basajjamu bali mu Uganda ba agent abalina labor companies zitwala abaana bannammwe mulina abaana babowola musindika abaana babannammwe nga balina contract okuva e Kampala ne batuuka e Saudi Arabia ne baba contract edazi batategeera nga mulimu byagulumi batategeera aba Saudi Arabia mbamanyi abawalabu balina obwongo butono omwana oyo Halima wonna wali mukama mukingiriza banga mulamu otherwise abasajja mutaddeko emisango nti yabbye golodi yabbye ensimbi enkalu oluvannyuma lw'okudduka ku musajja n'amwesikwambulako ng'omusajja amukozesa buliisa maanyi ng'amukozi buli kimu kyonna ekyetaagisa okukola omwana ekimuyitirirako n'adduka naye teri amanyi essaawa zino embasi tosobola kwogera teri amanyi gyali banne buli omwana onyawaali omwana ali mbuzibu n'ebyo bintu tubaga buli muntu neyesuleyo gwa naggamba labor companies nkubira abaana namo bannayuganda bali Saudi Arabia ba freelance mba musobola bambikula mutandika okunoonya omwana ono n'abalala bonna abali muki abali mbuzi mbayambe ensi tetwembazaamu tuli mu kabuka kuwa yagiviira tuyambe bannaffe tolina kyofuna okuyamba mu Uganda wo buli muntu ava Uganda alina passport ya Uganda munna Uganda oba mu Lugwala oba mu Sogga oba mu Dinka oba mu Kyomo Kigwa mu Nyankolo bonna tuli banna Uganda buli amanyi nti olina okusanga mwana munna Uganda muyambe before nga tonnasaba sente teziggwayo sente namba bunamba n'abaziina bakyayongerako bakyazibala mbasaba temufa ku sente munoonye bannammwe mbayambye nze bino ebintu byenkola siina nsasula mbikola olwa mutima gw'Abannayuganda nze olina wadde n'avuma n'akola nti sifaayo as long as it message etuuse mwenna abaye Saudi Arabia ba France please muyambe omwana oyo Halima n'abalala bali mu buyinike abali mu dduka abali mu kutulugunyizibwa mu biyumba naye nga Ministry of Labour ya Uganda labor companies embassy ya Saudi Arabia kiki ekibabeza mu Saudi Arabia ne mutandika okuba temusobola kuyamba baana bano mukimanyi buni twabe exposing ati omwana agende Saudi omuntu nda miliyoni 2 abaana ne bakolanga abali kuyaka nga tebasobola kuyambibwa bana muzanyirako baana bakazi omukazi tamanyi gesige gekisajja endowooza y'omukazi si y'ekisajja omukazi watuukira okugamba nti wano wannemye agende bambi abalemeddwa gwe kenyiro bera mu office oyingira sawa nya nova mu sawa 10 ngoli ku kameza wetu naye omwana ali mu kasawa 11 ez'okumakya nakola okuva ku 11 naye bakasawa 7 ogw'ekiro approximately bebakako 4 hours within 24 hours bebakamu 4 hours negwe okola 6 hours n'ozimba olubuto lubange entumo za kasasiro temwagala kuyamba baana bano abaana bali mu kubonaabona abaana balina abaana bawerera baleeta omusolo mu Uganda naye n'otumya abasajja bakulu nga muli mu Saudi Arabia muli mu kulya ssente abaana bakubira amasimu temusobola kukwata masimu n'abaana bagenda kwembasa nga mwagala obuzibu ate babakozesa bukozesa bakozi bofisho boko ebasa bakozesa bukozesa kiki ekyago mu ggwanga. What happened to my mother in Uganda? Buli muntu ayagala okuyamba ayagala ssente. What happened to money? Nensimbi manya nsimbi gwe bali bayita nsimbi ensimbi yafa n'azireka ssente mugenda zitwala wa? Teri akunganya nsimbi n'agenda nazo. Teri akunganya nsimbi n'agenda nazo. Era mugenda zireka mu basajja mmwe. Kansembi akalankano. Mwenda bana Uganda bali mu America na okusinzira ddala bali mu kibuga Boston eky'America. NUPSA Boston Chapter Town Hall. Focus Stroke Finance Department Accountability and Achievement Way Forward. Join us to make sure your voice is heard. Wagenda kubeera yo ndowooza kyetuyita conference egenda kubeera mu Boston egenda kuza omwezi 19 omwezi ogwokubiri mwaka 2023. Venue egenda kubeera Government Center 119 School St. Waltham
bw'oba oyagala kumanya ebisingawo ku conference eno abantu e Boston ogenda kubira Julius ku kasaze emu 3-7-5-0-6-7-8-3 ogenda kubira ku Madam Rachel ku kasaze emu 5-08-3-3-5-2-5-6-7 oba ogenda kubira Ahmed ku kasaze emu 9-7-8-6-5-6-2-2 eyo ye je tuita NUPSA Boston chapter town hall esawa zijja kuba sawa zijja kubira 8 mpaka ku sawa emu eyakawungezi kakabadde mu luzungu mukategere bulungi nnyo NUPSA Boston chapter town hall time 2 p.m. to 7 p.m. focus finance department accountability achievement and way forward. Join us to make sure your voice is heard on 19 February 2023. Venue Mujitegere Bajita Government Center 199 School St. Waltham Boston. Uzambitegedde bulungi nnyo sagala kusuka waawo abadde bagenda okuwa masimu olwaliro mujja kunsonyiwa sigenda ku mixing information ejimixinga na masimu tugenda kusinkana ku Friday buli mwaka besimu yeche naye nga mbategeeza nti mu Uganda woliyamba munno nkiddamu muntunule bulungi buli muna Uganda woliyamba munno abayizirayiri bemuyita abaju beyamba nga bali mu biseera ebyakazigizige kyovola bantu ewabwe tokolerayo fujjo banyigirizibwa nga bali mu Bulaaya battiwa nga bali mu Bulaaya ennamba eyasigalawo yezimbye Israeli gye mulabe essaawa zino kubanga beyamba tebeeryamu nkwe naye mmwe bannayuganda bali eyo tujimanyi tulina enko tulina ebizibu bingi nnyo neyamba munno oba avudde mu kitundu kye kya Uganda kasitaba nga bannayuganda alina passport ya Uganda muyambe tona kyosalwa tosaba nsimbi kubanga ensimbi n'abazinda bakyazibala ate n'abazinda bafa nazo eri abantu abali n'ensimbi mu nsi yonna nga zibayita bane nga atuuka ku kiseera wayagala nti bamwongereko olunaku lumu luyongereko olunaku lumu mu nsi nga tekikyasoboka Katonda alina omuyita muyambe bannammwe muve mu mpalana n'amalogo tebina kye bikola enensi ojja tuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Katonda akubuuze mu nsi wakola imuki wayambaani nga gwe sintize zisinga waziteeka mu malogo nakuwala na kuwamba bantu nga tunakyogenda kukolera nsi eno abantu bali kubalako ki ku nsi kuno bali kwogerako ki ku ntaanaayo at one time last year bako omuntu ali kunyumyako nti gundi yannyamba muve mu mpalana muyambe bannammwe omusanze ku kkubo newankubadde tulina emize mingi for God's sake ne bonogenda mu kereziya n'osaba ne bonogenda mu zikiti n'osaba nga tosobola kuyamba muntu Katonda gwe yateeka mu kifaananyi ky'obomala biseera ne bonebeera mu gorofa n'obeera ote nga tosobola kuyomala biseera Museveni otta abantu ne time egenda kutunga you have to report to God by the way family yo yonna egenda kubeera cast the generation egenda kubeera cast because you've already made catastrophes in Uganda kubanga oyagala bugagga tonna gyogenda butwala okwagala ebintu yensibuko y'ebi ebingi so nga tetwajja nabyo ate era ku nsi kuno kutubireka tuli mu kabuka nti essaawa yonna bakafuwa ne kazikira omuntu omulala ajja y'ensonga lwaki nti bwe tutambula mu nsi eno njala mwetegereze nnyo wali weetegerezaako gw'omunoonya Katonda temumanyi waali Katonda muzibu wa kulaba naye olunaku lw'ofa bazaalayo omuntu akufaanana embeera entegeera endowooza n'enfaanana wali otambuddeko n'otuuka mu kitundu nti waliwo omuntu akufaanana ng'automatically omuntu akufaanana bulungi oyo ye Katonda kati gwe asinika ebinnyo ng'ocunya munno otta munno tokimanyi nti bw'onoofa omulala ajja kuba azaalibwa yamba bantu banno muve mu mpalana empalana tezina kizigattako yamba muntu munno oba musezi muyamba ave mu kizibu ekyo ebyobusezi tuli biraba edda oba mubbi muyamba ave mu kizibu ekyo ebiddako ebyobubbi tujja biraba edda muyambe bannammwe tekikwetagisa mukugaga kuyamba tekikwetagisa kubanga olina ssente okuyamba omuntu newomuwa bwe address omuntu newomuwa application newomuwa advice oba omuyambi okumujja mu nvuba abaana bali e Saudi Arabia babona masiba kuba nti baagala naye balina ebizibu ebyo babaleeta so mwetereze muyambe bannammwe enensi tekwembazaamu simanyi nsula mukaaga simanyi nsula ku futi kinana simanyi nsula ku eka 7 the end of the day ogenda kuziikibwa mu 4 singa mumanyi ebyo singa temumanyira bantu nammwe baserebu bayita baserebu muyimusa amaloboozi ku lw'eggwanga ekinyiga omuntu wa wansi kigenda kukunyiga ekinyiga munnayuganda kigenda kukunyiga kubanga ekiri atabale kye kiri asigadde waka economically politically kibanyiga kigenda kunyiga buli omu kati mwebuuzaabuza temusobola kuraisinga voices zammwe kubanga muti obasiba mujja kukakkana nga buli kimu kifiiriddwa
njagala batwala katono nnyo mu South Africa. During the apartheid time, aba South Africa bakolanga buli kimu. They used to console themselves. Nga bakosa ba artist Yvonne Chaka Chaka, Chiko Chimola, bani nga bayimba ennyimbo okumotivating abantu nga ne message etambula abazungu bagifuna ba boas buli kimu. They were motivated, but we are in a struggle. Some artists are quiet. They can't even compose a single song. Never composing a song. That you can you perform that song somewhere in the concert? Agamba simanyinja. Otiachi enjo jja kufuba tebakusiba tukusibye pressure jja kubira muri yo finger sente zikubuze. Okulwanyisa apartheid bakozesa abayimbi. Ate ne mu apartheid mwalimu abali amweko nabo balimu. Ngaba bakotesa mathasi mpuga balimu. System yali nti buli atulyamu ko ntumutegera ngo yavaawo ne buli kimu mwebuzabuza abana bali musa abana ojjaga mwana afide mu Saudi Arabia nga oli artist kubanga tusobola praising a voice yokulwa abana abo ogende bagemba kwire simutanne gundi oli oti ati jeni munnange tuna kukisawo entebe naye gundi yafudde nti ate yanti mwana wasenga mukwano gwa jjajjawo nga akokwata kuningo batachimenti abadda kukwatako Mukalcha y'Abaganda ogenda okwetola oboti ng'omuntu at least omuyinako Oluganda omuyinako Olusoga omuyinako Olukonjo omuyinako Olugisu omuyinako Olugwala omuyinako Olutolo omuyinako Olukonjo omuyinako Olunyankole mweze muyita Oluganda mu Uganda kati kyetugige buli muntu mubeere responsibility ku bulamu bwa buli muntu nga Kyagulanyi Ssentamu bw'akola n'abala mutekinge responsibility eri bantu bannammwe muleke kwefula ndi mutegeera mulina obuyinza buli kimu kisoboka Nchidam ojja kunigerekitinga abana bali mu Saudi Arabia n'abantu balina ebizibu the end of the day kijja kwetola ko ng'omuntu oyo mwina kuba omuyita ng'omwina ko Oluganda omwina ko Olusoga omwina ko Olugisu omwina ko Olusamya omwina ko Olugwala omwina ko Olutolo n'Olunyankole kye tuyita Oluganda mu supportinge bannammwe muyambe bannammwe mukaba bakomere tusingale ku Lwokutaano